nako right weebuuza ani gwe ngenda okubeera nga nkuleetera agabaneko naawe story y'obulamu bwe Katonda gy'amujja Katonda byamukoledde n'engeri gy'amuwanguzaamu ate ekitiibwa kye ne kirabisibwa. Nzikiriza onneegatteko tubeere nga twaniriza Reverend Joseph Opio. Manyi nti si gwe mulundi gwe ogusoose okumuwulira oba okumulaba naye olunaku right ali ku program Nongamya ng'agenda kubeera atunyumiza ku bujulizi. Tukwaniriza nnyo Reverend. Nyenze nnyo nnyabo mukyala mulungi Patricia. Balamusizako mwena abali baffe abalungi aba Spark TV. Nebaza Katonda olw'omukisa gwampadde ogabanako nammwe obujulizi bwange testimony wa Mukama gyanzije wajantwala. Nze Reverend Joseph Opio nga bw'owulidde Obbale. Ndi musumba, ndi Reverend ordained, somesa Bible College, kola ne South Korean missionaries, training abasumba okuva mu ggwanga lino Uganda, ababalokole n'amawanga gatwetolodde. Ine kanisa gy'ensumba eri Kyanja, bagita Mountain Verse Church. Ndi musajja mufumbo, mukyalo omu n'abaana babiri. Naye ebigambo bino byonna abalabi baffe mbikola oba mpeereza Mukama kandi muzibe w'amaaso nga seraba. Ndowooza nga nti bwe bujulizi bw'oteekeddwa okuwuliriza oba oli awo naye busobola kuzimba ne bukola bulungi. Mukama ajjudde ekisa n'okusaasira kubanga asobola kulonda omuntu afaanana nga nze okusomesa eggwanga, okusomesa abasumba, okuyigiza eggwanga ekigambo kya Mukama ate nga seraba. Reverend, wogamba nti mu ngeri eyo ng'osomesa abantu nga tolaba. Abantu bano nawulidde nga producer wange ngamba nti before nga tonnaba kujja wano wasoose kusomesa. Osomesa otya abantu abalaba ate nga ggwe ogambye nti tolaba? Neyanzo nnyo nnyabo. Era nva ku Bible College Entebbe. Bible College gy'empeza bagiyita All Nations Theological College and Seminary. Traininga abasumba b'amakanisa g'abalokole. Nsomesa ntya ndi trained era nasoma nga siraba. So kuba nti banzaala nga siraba. Nafuna ekizibu mu 2008. Amaaso ne bagakola operations naye ne gagaana. Kati mu process eyo mwendo kukera Mukama bwankwatako nga siraba nengenda ku Bible College. Nensoma nga siraba. Nesoma byonna emyaka 7 nga ni Bible College nga siraba. Nesoma step ya soka level 1 certificate, advanced diploma, nemala nengenda ku bachelor's ne postgraduate nga siraba. N'olwekyo Mukama nanzigura olugi ne bampita benasomera ku Bible College nensomesa. Nkikola atya? The most important tool gye nkozesa na discipline y'amaanyi mu memory. Kozesa memory. Inti kasa oli ayogera ekigambo nze nga nkiteeka mu mutwe. So bwe mba ngenda kusomesa kati nova kusomesa two courses. For kusomesa synoptic gospels ne world history. Bikola ntya? Kasambe na notices zange omukyala nga nsomera notices nga nziteeka mu mutwe nze nga ngenda. Somera Bible nga ngiteeka mu mutwe nga ngenda. Nga nteeka byonna bye njagala kusomesa. Era mpandika n'okuwandika ku lubaawo. Singa lubadde wandole nga mpandika. Kwatawo bwenti nemanya wempandika nengenda bwenti netambuza omukono nempandika. Abayizi ne bayiga. So nkozesa memory. Kasooli ayogera kye njagala okutegeera. Discipline pita mu notices zonna nengisoma nengitegeera ne mugamba ddamu gamba katindeka nvaako zene nkola ki nezijukira byonna byayogera. Oba mbangenda kusomesa okubulira enjiri kibola gamba njagala kubulira wano nasomera Bible. Nesoma Bible zanga tusome no Bible King James Amplified soma NIV nesoma ne mugamba ddamu olunyire emirundi esatu masobola kubijukira byonna nengera nensomesa. Reverend, kiki ekyatuukawo wongamba nti walabako nofuna ekizibu amaaso ne baga operatinga ne gataddamu kulaba ki ekyatuukawo amaaso galyoke gatuuka ekiseera nga gazibidde ddala after the operation? Nali muntu mulamu bambi nyabo. Era nesoma paka Makerere University. Nekola BA Education, History and Economics. Nali nsomesa ko Boko, West Nile. So nali nvayo olumu nfuna accident Panyimuru ni Nebi. Kati accident eyo kyestamanya nti yali enkosezaako some parts on the heads. Kati slowly after ngamaze okufuna fracture muno. Slowly nagenda okulaba nga kikyasobola kulaba bulungi. Nga speed reducing ey'okulaba. Nagenda okulaba sikyalaba. Kati naje Kampala ne batandika okunoonya ekizibu. Naye ng'omutwe gunumamu katono. So kutandika bategeera ekizibu correcting site wenakoma okuoperating byakoma okola ki okwonooneka. Kati nali sinabakoloka that time. Naye ndowooza Mukama yali ampita. Manyi Mukama tuyita mu ngeri y'enjawulo. Naye Mukama yali ampita. So process eyo nenzikakana obulumi bungi sikyalaba ndi muzibe kyasobola kusomesa naye nga Mukama ampita. Mwendo kokera bwe mala kulokoka Mukama n'atwala ki obulumi naye nga siraba naye ngamba obujulizi kubanga nali nina obulumi nga sobola kulya n'okwebaka nga sobola kwebaka naye nga nsaba Mukama ekigambo kimu toba osobola kutwala obulumi nensigala nga ndi muzibe nja kuwula bulungi Mukama n'olwoka okusaba kwange so bwe natwala obulokozi Mukama n'atwala obulumi mu process eyo
mukama yampa connection nengera ku Bible College ntya okusoma kwajja abagala ku training abasumba mu bitundu by'Exas kati ze nga ndi ku church mukyala ali waka nzo okusaba ndi very miserable hopeless and helpless kati mu process nga bagala basumba ogenda kusoma nengwa ku bantu abagamba bagala basumba ne babuza naye simusobola kuntwala nga ndi musumba ne bagamba oyagala kusoma sebo ne bagamba jangu naye sabagamba kizibu kyange ntitola disiraba kubanga natya ke bagamba ntisiraba tewali opportunity good kati omukyala wange nenzero ne mugamba twali opportunities ze bagala abantu kusoma nambuzo nabikulutya nga tulaba koze nange simanyi so mukyala nankenza nga nolukumacha ngambira kyanja natwala Exas kubigiri tukera 14 tutambula tugenda zigenda kola 12 twatuse mu tusomera era akawongezi nakima nembisoma nembisinga after 1 year nga I was the best. Wow, glory be to God. Opportunity nezegulawo kati nga mukama atandise okola ki okugula wenzigi. Hallelujah. So mukama bwatyo yali alese training yo South Korean missionary n'agamba students asinze ye pastor Opio mutwala further studies. In fact era ntwala South Korea naye naye tamanyi siraba tanaworo okutegeera nti nze kati kweka bukwesa kintu kubanga kikwekera ddala kubanga antident ke bategeera nti siraba banze ja mukosa ate kati bintu bingi tandise okunyumira muli mpulira njagala kumanya njagala kuyiga kati tandise n'okusaba n'okusiba mukama bino biki binengiddemu nga binyuma okutegeera Bible kugisoma so nantwala ku Bible College eri Entebbe 3 years nayo nentuukayo nefuna roommate nemunyonyola nti sebo ndabira wano siraba nenjagala onyambe ntintya tukutambula nange kyokka tutambula aba naye kuuma ekyama toyogera onkona tambula bwe mukonako bwe tutambula nensoma nensinga 3 years advanced diploma in Bible and theology nemala ne bantwala for degrees ku Westminster Christian Institute Uganda nayo nensoma nayo nemala abakorea ne bampita sakola ka application bagamba jangole kicharinge so bweti wenze nkola discipline eyo kati nentuulamu naye mukama kyanyamba bwe nafuna ekizibu ky'amaaso ekyatwala amaaso kyayongeza mu memory. Hallelujah. Amen. Inti kasuli ayogera ekigambo nze babasomesa saagala muntu kunkoonako kitukupita mu maaso ku distractinga kuuza kyokka kyoyogera kati gukenjogere naye kaso kupira simu jagamba mukyala Patricia wangi samu uyo nobo mubuuza ng'okyamanya eddoboozi lyali empulira nemanya nti jogera ne gundi so mukama bwankosa emirimu egyo so nali siraba kati mukama nankyusa okuyita mu training eno discipline eno nesobola okukyuka is a very high discipline y'okusoma okwewaayo okuwuliriza sibeera nnyo mu bintu ebireekaana n'okubeera n'obudde ne Katonda wange n'okusaba okwewaayo discipline commitment y'amaanyi nnyo oteeka scriptures mu mutwe Bible ideally I just speak it out manyi what is the Bible is all about kuva ku Genesis paka ku Revelation scriptures nsoma. So interesting. Yes. So bwe nsomesa bwe mbulira enjiri last week nabadde Nairobi mu pastors conference nengena nembasomesa era nabo bewunyiza nampadde 3 slots nezisomesa different areas nemala bewunyiza nnyo kino kiki nali ekagadi nga ngenza okusomesa abasumba for 1 week bampadde course nali ngende kusomesa doctrine of Christ Kristo yaani nensomesa Monday Tuesday Wednesday kati wentuuka awantu masteringa kiki masteringa steps ziriwa omulyango guliwa okutambula okutuuka ku toy steps ntwala meka oba weenaabira ebyo byonna bicalculatinga mu mutwe kanali ekagadi nenkola ebyange Monday Tuesday nensomesa Wednesday nengamba basumba naye siraba they got a shock nga ndikusomesa bagamba siraba ate nga notes zirikirya nazo bo balina notes nzejogera bwogezi scriptures ziva mu mutwe ebalaba they got a shock ne bajja kunkwatako oli muntu oba otulimba oba oli malayika era bamaze bakuye essimu ku Bible College ani gwe mwatuleetedde okuyita mu ekyo bamaze bagambe muntu twagala reverend akomewo by then I was not yet ordained as a reverend akomewo so tugenda mu situation tugenda tusomesa banange oli suppose ogenda lumulu okusomesa nebo bamaliza nze bampise emirundi gesatu bagamba twagala kunetulubwe ekibeera nina class etoro gyensomesa banange bagenda lumuze bampite emirundi 3 nebo ekitebe kyali ne kanungu so mukama ataddeko ekyo ekisabambi benkola emirimu gyange onakora lero mukwano gwange enjagala okujukiza nti ndi ne Reverend Joseph Opio era ng'ono agambye nti talaba naye olw'ekisa kya Katonda ate memory ye yayongera okugigaziya kaŋŋambe nti awulira nnyo Bible asobola okujogera ate nga waliwo abalina amaaso naye nga ne Bible tofunabudde kumanya egamba etya osobola okumanya Katonda kikyakwagaza Reverend nsaba tubeere nga tutandika obujulizi obwo bwe busooka bompaddeko obujulizi obwo obulamu obwo bwosinga okugamba nti Katonda
wano ampisizaawo ate nnyo nindaba obukulu bwe n'obulungi bwe. Ndabye Katonda mu kutambuza obulamu bwa bulijjo kubanga siraba naye waliwo Katonda omuntu gwe yateeka mu bulamu bwange ali kitundu ku bulamu bwange bamuyita mukyala wange gyali ewaka ambeereddewo in the most difficult times kubanga nga bw'olaba sikosa White Ken atambula nange n'atusoba ku baana ba bodaboda that kind of thing nengenda nekola emirimu nenkomawo ansomera na buli kyenjagala amakinga work kubanga ndi lecturer wa theology kana okumakinga ansomera waka nemugamba nti owatiki wa max bweziti anokunsomera Bible gojeko ebyo anokundabirira tinina okubaawo ng'omuntu nina okulya nina okuba omuyonjo so waliwo ebintu byankoledde mu lugendo n'olwokubeera muzibe si lugendo lwangu era kyeva olaba muzibe abasinga obungi they end up being beggars me am not a beggar. I want to thank God for that. Amen. Si abantu abasinga babeera ba beggars kasobola afuuka muzibe kubanga ne bwe nafuuka muzibe kubanga ne family yatuuka time family member bagamba kadona what are you doing in Kampala era nabo sagala banenya kubanga nabo bali bansaasira the best you can do dayo mu kyalo kubanga tulina kyokola ki omukyala Reverend wamufuna before nga situation eno tena kutuukawo omufuna after nga amaaso gamaze okuziba namumanya nga teganaba kuziba nga sinaba kwa committed naye kati we nfuna situation eno nemuyita nemugamba wakitegedde ABCD and she is very young, age difference is big. Nemugamba ABCD amazo tegalaba gafudde nego gwe njagala yangamba nkwagala nja kubeera naawe very young nja kubeera naawe kati ekyo kyokka netandika okubeera wamu naye ayimiridde nange because mu lugendo luno Mukama olw'okumpita nga siraba waliwo Katonda wampisiza wazibu wentera ogamba abantu bayita school of wilderness essomero ly'eddungu waliwo essomero Mukama bakuyisa okwera omuweereza lyalina okuyisaamu oba olaba oba tolaba abantu bona Mukama baayita ne bapakuka bamaze ebintu obuweeza babwonoonye bati babutegedde obuweeza bwa Mukama waliwo ekkubo Mukama lyakuyisaamu ekubiro libeeramu omuliro lyokya libeeramu eddungu temuli kyakulya temuli byanfuna mulimu abantu bonna okuddukako mulimu okusigala wekka naye wakati mweyo embeera omukyala wange yayimira nange n'atambula nange tutandika okumakinga sure nti nsoma tebanakyebalya Kampala babagoba mu nyumba naye ndi ku Bible College Mukama naba mwesigwa nemaliriza nemba ne ordained as a reverend nembeera lecturer wa theology ng'omukyala agumikiriza nga waali kubanga nabwagezako okufuna ekyokukola ndi muziziko gyali timwetaaga mbeerewo you understand that neetaaga mbeerewo kubanga kasanvaako tewajja kusomebwa kintu kyonna mu nyumba ate n'okusoma n'okuteeka classes kati ndi wano n'okuteeka classes enkya era bwe ntuuka bweti mu nyumba amaze ebye ankomye ntuuka atandika okusoma oba notice papula ziriuma tugenda kumakinga so ne bwafuna omulimo era amaze amuyise nnyabo kumawo she must be by my side naye olugendo luno si lwangu lulimu abantu okusekerera mulimu abantu okugeya mulimu abantu okwogerera laba ekisajja gye kitalaba laba muzibe w'amaaso kubanga tojja kutambula bweranga ndi mweza Mukama abantu bakuvuma abantu bakujerega naye nga waali ambeereddewo na buli mbeera yonna lwe lugendo olwo so abadde kitundu nnyo ku bulamu bwange ekyamaanyi of course n'abaana bange I have 2 children I have my daughter ali mu senior 1 n'ekirenze mu P2 but my daughter has been there she knows daddy is like that but we love one another in the house yes so bwe tutambuza emirimu gyange so tukola gino emirimu mu byonna Katonda byonna ki okwesigama ku Katonda kyekyamaanyi mu bulamu mu mbeera yonna omuntu gy'oyitamu gw'otasobola Katonda watandikira webigaanira Mukama ye watandikira ekkubo bwe lizigaanira Mukama watemera ekkubo olowooza nti obulamu bukomye ye watandikira Katonda ayagala jasa omulaga nti kati gwe oli muntu ye Katonda waliwo wookoma ye waliwo watandikira ebitayinzika eri mwana w'omuntu yabisobola tumulabye mu nyumba waffe tumwewadde nnyo kubanga ffe tuli baweereza bwe mba nvudde ku Bible College ku church gy'emirimu gye tukola naye ebintu ebyo byonna tosobola bibeera okuggyako ng'okoze eki ng'wesigamye ku Katonda okusaba kwenjogerako okusabako n'engeri gy'otambulamu ne Mukama kasobeera muntu yeekubagizza obulamu bw'ensi eno tojja okumalako nze siraba naye ate waliwo omulema ate waliwo oli gwe bajerega ate watisana mulimu nawe talina ebisomoza bingi naye mu nsi olina okumanya oddukira waani ani gw'obigamba kubanga waliwo gw'ogenda ogamba ensonga zo ate yazikubise mu bikubisa okusekerera zikwate bukwasimudde okulanda naye nga takuyambye kati ffe tumanye ekyama tuddukira mu maaso ga Mukama
How do you deal with all that criticism nga bw'oyogedde nti abantu bakikula waliwo omulema waliwo atawulira waliwo atalaba naye nga waliwo abantu ababajeregerera gwe nga Reverend abaddeko mu situation eyo nti walabako n'okulabako odiringa otya n'ebintu ebyo byonna? I don't sikkiriza ekintu kyonna kunzija focus yange sikikiriza focus yange manyi nti nayitibwa Katonda ne muweereza wa Mukama simple business Mukama yampita kimanyi nti Mukama yaleka abalina amaaso mu lujja lwe waffe n'alondamu zatana amaaso ekitegeeza n'omugaso mu nsi muno kati sigala ne focus bw'oba kuli kintu kyonna kyoyagala okukola abalabe baffe batulaba towuliriza bigambo by'abantu kasa Mukama akuyita bw'ati Setaani naye asituka ng'aleeta amaloboozi amazibuzibu agakujja ku mulamwa agakulaga nti tojja bisobola weerimbika tosobola oli muzibe naye nze njogera bwe nti olaba Mukama yaleka abalaba n'akwata mu nze kitegeeza n'omugaso kino kye ŋŋamba abantu tolaba Mukama asobola kwogeza endogoyi asobola kwogeza Reverend Opio endogoyi neeyogera Balamu ne yeewuunya n'agamba kye kiri mu wano Mukama asobola kunkozesa obuzibu buli mu nsi muno ffe Bayibuli tugamba nti Katonda yakutonda mu kifaananyi kye kati kufaananyi yalabako Katonda kati wateba yatonda mu kifaananyi kye nze manyi nti Katonda aba yalonda mu nze nze gwayagala okukola omulimu gwe kati ze seenyooma Katonda baba mpise ampa ebikozesebwa okutuukiriza omulimu gwe he gives me the tools he gives me the arms okukola omulimu gwe bw'aba mpise ampa obusobozi ampa okutegeera ampa okumanya nyinza okuba nga siraba physically bulijjo ngamba abantu am Reverend Opio the blind with the vision muzibe alina okwolesebwa oba muzibe alaba onyinza okuba nga siraba n'amaaso gano g'omubiri naye my spiritual antennas ziri to alert ntegeera mangu nnyo gwoba okyalowooza nze bw'otandika okwogera nange bw'oti bamanyi gy'ogenda nga nakuze muda so Mukama ampa obusobozi obwo okutuukiriza omulimu gwe naawe omulabe waffe omulungi eyo lekerawo okwenyoma waliwo ekintu ekikulimu weetaaga jasi Mukama okikusikulamu weezuule gwani Katonda na buli muntu yamuteekamu obusobozi okukola omulimu gwe mu ngeri egulumiza erinnya lye naye ffe ekitusumbwa oyagala akola ekintu nga gundi njagala kubeera nga gundi kasi otandika okukola ebintu nga gundi admiring somebody is not bad naye okwagala okuduplicatinga somebody is bad kubanga oyinza okwagala kukupa omuntu naye byokupa tobitegeera haleluya naye ate nga gwe Mukama akutaddemu obusobozi okukola ekintu kyo kiveeyo nga wekka kigulumiza erinnya n'ekyomulala kati nze bwe ntambula n'empeereza Mukama nga siraba si kuba nti nnyoma baweza mu Mukama abalaba naye abantu beewuunya omusajja atalaba akikola atya ekyo Katonda kyagamba Pawulo n'alabika mu maaso ga Mukama mbwe emirundi 3 n'amugamba naye ndina eriggwa linzijeemu wampita mbeera omuweerezaawo Katonda n'agamba Pawulo mu maaso ga Katonda mugulu kanagamba Pawulo sebo Pawulo ekisa kyange kimala ate amangi gange galabisibwa mu bunafu bwo wakati ng'oli mu bunafu nga tolaba amanyi ga Mukama galabisibwa kubanga saa zino nnyinza ogamba nti singa mbadde ndaba nandigambye kirabika ndi musajja mugezi nnyo singa ne wana magezi singa ne boostinga I'm too bright kirabika ndi wakitalo singa ntambula zinanga nzimba singa tewatuuka nakwewayo okusoma bwa Reverend good singa ndi mu bintu birala byensi naye kino nakiyingiramu nga ndi mukakamu nga ndabira ddala sina mugaso esiraba biki byenyigiddemu Mukama kino exactly wenkwagala Mukama mwenyine nampisamu nemanya nti waliwo Katonda akozesa abantu mu nsi muno bw'aba yakuyita ajja ku obusobozi okumuweereza. Abaana nabo Reverend mu maka gammwe obasomesezzaako ku ngeri y'okubeera nga nabo mami abataliiwo basobola okusomera ku Bible ne bakuyambako? Yes, bakikolera bakyagala kiwala kyange Lisa. Akirezi ali kito kibeera mu muzannyo is 8 years. Naye kati muwala wange senior 1 atula n'asomera kubanga nina online church na buli kironte dotekako message ina midweek service tomorrow nina lectures tomorrow kati mami kati bwe babeera mu hold kati bagabana mami ali mu kufumba nga mwala wanga asomera mwala wanga byakola nga mami asomera they are part of the ministry bayimira nange mu kino era mwala wanga akikola bulungi nga akyagala nga asomera bulungi amanyi buno bwe bwereza bwa daddy era kibategeeza nti nze bwe n'abasiweereza Mukama mwe temujja kusoma era temujja kubaawo era kyonna kye tuli omanyi kino kye tuli mu bulamu bwaffe is because of obuweereza okweereza Katonda era ffe kikwatana Katonda mu nyumba yaffe tukiwa ekitiibwa tukisama ekitiibwa tukizanyirako etime y'okusaba tugimanyi time y'okukola kino tugimanyi time y'okubeera amaaso ga Mukama tugimanyi okusoma Bayibuli tugimanyi na bulungi amanyi
ekyokola mu nyumba era bakyagala bambi. Reverend nga tukyagenda mu maaso n'obujulizi buno Yes. nga amaaso gano gaakaziba, what was the most challenging situation gye wayitamu ng'ovuddeko okubeera nti abantu abaakulabako ng'olaba? Of course kangamba oba tekibanga omuntu oba gwe baazala nga talabiddeeko ddala, it's a bit different. Good. How was the situation after all of it? Oh my God, it was very terrible. Okusooka, I could not believe that I've become blind. Kubanga abadoctors bona bagamba no, this eyes tegajja kulaba. Twakoze operation ne tegenda kukola ki? Tegajja kulaba. So all of a sudden omuntu abadde alaba darkness all over. 2, ogenda kulaba abantu abakubaddeko bonna nga batandise okuvaako. It's natural. Nobody want to relate with the person with the problems. It is a natural thing. Yeah. Omuntu bulijjo ayagala kulala n'omuntu alina solutions, not problems. Abantu bagala bakaabira bizibu, tebagala basindira naku yaabwe. Abantu bagala omuntu ajja ne solutions gye bali. Era kaso otandika okupresentinga your problems every time. Ne bibeera church, ffe tubeereko makanisa. Kaso otandika n'olwotuuka ku church okka bizibu, abantu bajja kusemberera, bajja kwewala. So nali in a terrible situation, depressed. I was stressed and say, what is this frustration? Ekyanyamba kyokka ti wakati mu this nategeera mangu Yesu. Wakati mu mbeera enzibu ekyama wekiri wekwate Yesu yalina obusobozi okutaasa. Naye kubanga time etuuka n'abakulira ne bawula nga tugofuuse mugugu, naawe olaba ofuuse mugugu n'okutandika obulamu bupya. How do I take myself to the toilet? For example, it was a very difficult time yatuukako nga nali mpangisa, local houses, muzigo, muzigo gubeera wano toilet eri manju eri. Mugenda mu families 5 6 shit people all over omulinyemu okoze ebyo very difficult life. Ekitegeera omuntu abadde akola abadde mulamu teacher naye obulamu bwoyitamu kati all of a sudden otutte mu pit latrine olinye mu pupu okuvaayo omukyala alesa amazi okuna, it was very stressing naye nga natandika okwezuula tugojje ku buno obuntu obulala buno obutonotono kino Katonda kyanyingizaamu kirabika oli Mukama kyagala kunkozesa era nga mukyala wange nali by my side. Of course time etuuka ng'oli depressed olowooza naawe kati kirabika afuuse mugugu, naye okwezuula nti ndi muntu nkyalina wadde amaaso sirina naye obwongo bulamu n'omubiri mulamu nsobola kubako kyenkola kyandeeta okutandika okulaba ekkuba epya mu bulamu bwange. Naye tandika kati okola ekintu ng'omuntu amaliridde nga siri mu kwekubagiza na kukaaba na kukola ki. In fact one time nkulowooza nti oba obulamu bugange sina buzibu, mukyala wange yangamba kino ekigamba, Joseph nze manyi olaba ye butalaba gwe obimanyi, nze manyi okola ki? Nemugamba what? Omanyi ndaba? Tulaba nimutaka nze manyi olaba, lekera okukaaba nze manyi okola ki? So ne tutandika obulamu naye nga depression enejja kubanga olaba abantu bakuduseeko okumanya tutandika kumanyirira kati ntambula ntya n'omuntu fuluma ssaawa meka nkola ki, waliwo okugwa mu binnya, kugwa mu mazzi, tosobola kutambula weka, you need somebody by you. Naye ebintu ebyo byonna Mukama mwesigwa aleetanga abantu abakuyamba along the way. Ema Mukama batereddewo abantu bakanisa babanga balungi, makasa getuweerezaamu, ogenda kulaba abantu bakwagala, bana abaana bantambuza ku boda ba members ba church benkozesa okutambula okola emirimu gya Mukama. Mukama akuteerawo abantu abayimira naawe na buli wootuuka. So saagala abantu baliyo bangi balina challenges bayitamu naye beekubagiza kukaaba kulaga ennaku tereyagala kumanya ennaku ye. In fact ne bw'osinde nnyo ennaku n'abazadde bajja kukyawa, ojja kutuuka ewamwe omuzadde akulagira eddala ntakuliiko kubanga oli muntu wanaku throughout. Onookuba in position okulaga nti you can live an independent life. Osobola kubeera kikyoli. Kino bwe kiba kiganye gezako ekirala. Nze namanya nti kitasobola kusomesa economics wadde history, ebyo bigenze naye Mukama n'anteekamu ekikyo kati sobola kukyogera nesomesa eggwanga kati nsomesa amawanga. Kati siri just a local preacher, I'm an international preacher. So njagala weezuule atuulize omulabi waffe. Amina. Reverend Olo waliwe wadde onyumiza era mu testimony eno n'ongamba nti baatuukako ekiseera bana yabagoba mu muzigo. Yes. Mu ngeri eyo nga babagobye mu muzigo sente ndowooza zaali zibuze ez'okubeera nga musasula ennyumba. Nyumizaako ku bujulizi obwo. How did you go through it? Mukyala mulungi n'abatulaba. It was very difficult. Nali ku Bible College. But mukyala ali waka. Batubanja sente zakimuleetinga. Olwo nga tokyakola. Sikola ku Bible College obeereyo siri de skola. Ndi eyo mukyala ali waka. In fact ansuubira nzala n'okunoonya ate ekyokukola kibali eno ewaka.
kasimu kavuga mwana bamugubye ku ssomero lalonda abanja naye nga one day kankweko obujulizi mbandi mutoyi lalonda abanja myezi 8 kati na lubuyajjanga musajja oli ali mulungi naye musajja musiramu naye ali musajja mulungi ambanjiza tandaba naye mukyala wange mugamba mwami yagenda kukola ki kukola kubanga ekizuula bw'anaagamba omusajja agenda kusoma ku myaka gyange ndi musajja mukula yagamba kati bano bafere bafulume ennyumba yange kati yamugamba nga yagenda kukola naye lwaki sente zirwana nange simanyi naye yagenda kukola ki kati lumu landlord ajja ali avuga tipa musajja mulungi mwagala bambi kati bwajja nze ndi mukyala antutte mutoyi emanju ndi eyo kati mpulira emmoroka ejja tipa kirolere nebati kati wano sijja kufuluma ng'amanyi byadatika 2-3 akola ki agenda era omukyala yantipinga landlord ava kujja ye nadduka naddayo mu nnyumba landlord n'alemerawo n'agamba olwaleero obala n'okumpa sente zange naye nze nesibidde mu ki mutoyi toyi nga nkyafu mumanyi toyize Kampala toyi ewunya toyi yejjula yes naye nesibidde muli muweereza Mukama Bible College ndi ku training theology nesibira omufu over 30 minutes nagenda okulaba amaziga gafuluma olubuto luzimba obulamu n'ekyaye in fact that time nagamba if it was possible I would commit suicide and even die from here kubanga namanyi omukyala wange kyayitamu eri mu nyumba ebyalowooza bizibu nabyo kati tuse ku level y'okwekeka landlord naye neekwese mu ki mutoyi Mukama yali mwesiga after 1 hour landlord yagenda omukyala yajja n'ankima nalaba nakitegera ali kukaaba naye nange yalaba nti ndi kukaaba ng'obaddeyo for one full hour musajja yali azenga ssaawa 3 yamaze agenze ku ssaawa nyange ogw'ekitundu ogw'ekiro ng'obulamu buzibu nalowooza ebintu bingi naye ekigambo kimu Mukama ali mwesigwa saava mu bulokole saava mu buweereza nasigala nga ngamba nti Mukama ffe yeebazibwe yali mbeera nzibu Mukama yatema ekkubo netandika okusasulako bye tusobola bitundutundu naye nalaba embeera enzibu era second scenario mbava ku church mu meeting sawa nga 4-5 bamperekera ashomu pulira ayogira landlord aze sawa nga 5 ali kubanja ezekiro nenyimira wabweru mukasaka nenyimirira eyo naye agamba obala aliko olwano njagala obala ape sente zake nenyimirira eyo ensiri nezinuma navayo nga saa 6 tuuka waka omukyala abuuza ng'oluddeyo kiki kozi nawulira landlord ng'akola ki ng'ayogira nangamba landlord tanaba kujja ku wano obudde ki ky'owulidde kankubuule waliwo embeera gy'oyitamu setaani n'atandika okuleeta amaloboozi agawaawala mu bulamu bwo ne gakujja ku Yesu naye ebyo byonna twabiyitamu Mukama mwesigwa kati at least nsobola kusasula leeti wali owulinganga awulira landlord nze nali ngawula landlord teyaliwoko teri motoka yaliwo era teyali aze kuwula olunaku naye nembeera wabweru paka mukago kweso nengamba ekiba kibe sijja kufiira wabweru kangende mu nyumba okutuuka ewaka landlord talinyangako waka ebyo byonna tubiyiseemu ebyo byonna Mukama bituyisaamu omuntu ali eyo akaaba naye Mukama gyatuyisa Mukama bakuyisa engambye waliwo essomero ly'eddungu lyakuyisaamu ki Mukama kyakutraininga amasogo ogajje ku baana b'abantu ogayimuse omutunuulire olabe kyakola kubanga obudde obusinga obungi obuuza njaga kojanga alina sente antu wange alina sente mwanyinaza alina sente ebyo tubeeramu abantu muganda nga alina sente naye Mukama bayagala kufuula omuntu w'amaanyi mu buweereza akuteeka mu positioni n'oyita awokyebwa omuliro osobole okumutunula olabe kyakola tulabye obulungi bwa Mukama era tukoze bulungi era awo twavaawo katupangisako ennyumba at least eri self contained ewesa Mukama ki ekitiibwa sikyasobola kulinnya mupupu sikyasobola kukayanira kinaabiro ne bira mutu yewunya Mukama byakola ba amen reverend bonyumiza obujulizi buneera ndabye ogambye nti abantu ne batuuka ekiseera abamu ne bakwesa muba ne bakweyawulako nzikiriza nkitwala omutima Katonda okuwa ekisa n'osonyiwa waliwo omuntu ayinza okubeera ng'ayita mu situation ayinza okuba yaraala ayinza okuba yayavuwala naye nga yaliko ne ssente ayinza okuba nga naye ali mu mbeera n'essaawa zino oba yafuna accident nga alina gy'ava ng'ayoba alina gy'alaga wafunako ekiseera ekyo n'ofunako abantu bewanyiigira ku mutima era kyakutwalira ky'okubeera nga obasonyiwa gwe nga eyali alokose otegedde Katonda good question nali sinaba kuloka ng'omuntu yenna nakomanga ku Kampala funye sala lero na mikwano gyo nga munywa bia wandegeya nga mukola ki nga mutambula mu kibuga mikwano gyo out there even family members
naye bw'ofuna these challenges the rate at which you lose friends weewuunya. Okuba essimu oli nagiteeka mu blacklist, okuba essimu oli nagijjako, kwegamba oli takwa ssente ate n'akwogerako. Kati ogenda kula gundi yagambye bw'ati gundi yagambye, kati ogenda kuzanga ebigambo bingi ate ne such a situation otandika okunoonya abaana abakuloga. Kale naawe bakuleka ate naawe n'entondo ne zikola ki? Ne zikumera ne ziba nyingi. Kati niweekyawa ababanga mikwano gyo abakuwaana nga tebasobola kusemberera. Your family members would be lucky to have some to share with you. Bakitegeera. Kitukate kubanga kino kizibu kyo bwoyingidde mu sitalo naku lumu 2 because I got this problem in 2008. I've been blind for 17 years. Bakitegeera. So abantu bamala ne bakukyawa ne weewuunya ensi neweebuuza nze nakola ki n'otandika okwebuuza ebibuuzo bizibu. This is situation abantu abasinga bebeera n'omukyala ng'akunobako oli ng'atunda ebintu byo gw'obanja nga takuwa ssente ng'otandika obulamu bukyukira ddala ng'otandika kunoonya obuzigo bwa $5,000 kukyusa engeri gy'olyamu obulamu nga bukyukira ddala. Ebintu bino byonna bw'oba totegedde Yesu Kristo kikyasobola okukola mulamu bwo obulamu bukubeera buzibu. If you're not careful you can commit suicide. Kubanga amaloboozi g'owulira gwasabako omutwalo bw'omuddamu agamaze muko enza amulisa bulijjo naye nga yakuwa omutwalo omulundi ogwo naye gagamaze akulisa ki bulijjo. So ebigambo ne biyitirira kale bakwogerera ne boogera mukyala wo oluusi ne boogera n'omwana wo n'omwana ogwo bagoba na bunaku ku muzigo. Kati n'abanaiba zona bategeera nti katono yasinga n'obwavu. Okitegeera obeera mwavu n'omwavu n'akuyita ki mwavu era naye n'okakasa ni mazima ddala oli mwavu. Kwa twaliko mu mbeera lumu ne ngamba mukyala wange kati wakitegedde nnyabo kati tusiibe wakiri tufe nga tukola ki nga tusiiba ddala okubeera bubeezi wano tufe nga tetukola ki kubanga twali tumaze ennaku 2 nga tetulya tewali kyakulya mu nnyumba. But people in Kampala here have friends right now, they are members of parliament, they are commissioners in the government offices. Naye nga bo bonna bakola ki bagenda dda tebaagala kumanya by'opiyo naye mu kusiiba Katonda akola ebyamagero. Bwe ngamba omukyala nti mukyala wange tusiibe kati tusuze 2 days tuli ku 3rd day tuba tuli ku saa 8 ne tulo omuntu akokona twesibiranga mu nyumba kubanga bw'ofuluma ebweru ate baneighbors bakwogerako twesibira mu muzigo ng'omwana akonkona ti maama apadde akawunga n'ebijanjalo tubaleetire kawunga half kilo tampeko n'ebijanjalo kwota naye twalinga bafunye kutiya y'akawunga twasanyuka twalaba deliverance twalaba ekyamagero okufuna half kilo y'akawunga n'ebijanjalo batuleetedde tulye naye kati omanye problem bwe yagenda kati tewali manda bwe tujja amanda batubanja emmere tufunye naye tewali ki n'agamba kino kitalo olidde. So naye byonna Mukama twamaze tufunye ate wali atwadde obwanda negamba lwategedde ebyokugoya akawunga tubiveeko katufume ku bugi tukole ki tunywe tutandike obulamu. Kale waliwo Katonda oyo bw'omwewa akuyisa awazibu watasobola okuyizikika. Bwe nali nsoma nga ndi Exas twatuuka mu Bible College omwo nga bwe basoma kubanga twasomanga 1 week nga tuwumulamu kati that's a full course. Kati another month tusoma 1 week kati bajja ne basoma ana asinze kati bataliza bagamba asinze zi Pastor Opio Obale Joseph kati ne course eyokubiri n'eyokusatu kati banange ne babuuza naye Pastor Opio yaani nga nakogga ndi mashete ndinga agenda okukola pusinga ninga omulwadde HIV agenda okutukiramu wali olidde sajja ne batandika okunoonya abasumba ne bagamba yo omusajja atusinganga ne batandika mbayambe okubasomesa. Nze abasomesa Bayibuli sijibulirangako kwegamba natandika kugisoma nga ndi muzibe. Kati omwami munangamba ku lunch time jangu tusebe omusoma ngende kugula lunch ne mugamba nenda lunch togula nagamba jangu tugende bwe tutuuka eyo nagamba kalya ku mmere mugamba tompa mmere nagamba kiki kweze kati sente zompa okungulira emmere zimpe nkole ki nzireyo ewaka kubanga ewaka ekiriyo twasuze enjala namugamba sebo byogera mbimanyi naye emmere kola ki lya neze waka ngenda kwaka zezasobola nangulira emmere nampa 15,000 nalowooza ntampadde 1 million. You could not believe it. Angulidde emmere ate apadde neki ne 15,000. I could not believe the working of God. Kali yo gye tuva ti mu mbeera efaanana bweti wafuna accident wagongobala ndwadde enzibu abantu bakudukako omukyala akuta ebigambo ebigambo kugamba kigambo kimu weekwate Yesu. Eby'abantu byesonyiwe. Yesu akumanyi
yakutonda mu kifaananyi kye waliwo gyakutwala. Amina. Yes. Omulungi andaba ndi ne Reverend Joseph Opio era ng'abadde atuwa obujulizi bwe mu mbeera yonna gy'olimu. Njagala okkirize nti Katonda agimanyi era Katonda agenda kuyamba. Ekitiibwa kye kigenda kulabisibwa kubanga tayagala kulekamu eyo embeera ate ye aswale. Reverend, nsaba mu bigambo byo ebisembayo briefly mu ddakiika ng'emu obeere nga oyogerako n'omuntu oyo abadde atwegasako ku programu eno eya Nnuŋŋamya. Programu eno alaba Nnuŋŋamya ddamu amaanyi kwanjula omusajja gwe bayita Yesu talemererwa. Bw'oba tonaba kumanya ekyama kiri mu Yesu Kristo, kkiriza Yesu Kristo, mulabye mu nnyumba yange, mu bulamu bwange, mu baana bange. Atandika kujjako emikwano egitagasa egyali gikwagala olw'ebintu, n'akuwa emikwano egikwagala nga bw'oli. Abantu abakutegeera kiki ky'oli. Oyinza okubeera mu mbeera enzibu, oyagala kusabira, oyagala kugayidinga, oyagala kunuŋŋamya, kubira ku ssimu nja kuzamu amaanyi. Kubira ku namba y'essimu eno osobola giwandiika 0 7 7 9 84 11 54. Ngambye 0 7 7 9 84 11 54. Airtel 0 7 08 39 79 02 07 08 39 79 02. Kubira essimu nja kusabira, kubira essimu nja kulungamya, kubira essimu nja kuzamu amaanyi. Gye tuli tuweereza Mukama nga tuli basanyufu. Noonya ekkanisa ekuli okumpi, va mu muzigo, va mu kukaaba ennaku, va mu kukungubaga, noonya Mukama Katonda waali. Bw'oba yakusobola okulekera obulamu, ebyamagero biri mu maaso. Ebyamagero biri mu maaso kubanga okyali n'omuka. Ekyamagero ekisinga obunene ky'olina okyali mulamu. Birungi n'ebinene bikyali mu maaso. Wiiki ewedde nali Nairobi nga mbuna nali sikikkiriza Katonda nze gwe baajerega ku nsi nga sina mugaso atandise okuntambuza amawanga, naye Mukama yagala kukolamu omulimu gw'amaanyi. Tokaaba, ddamu amaanyi, weekwate Yesu ojja kulaba ebikulu byakola. Mukama akuwa omukisa. Amina. Reverend atusabidde omukisa badde ngenda musaba atuwe ku ssaala atusabireko naye ate omukisa ogwo gwatusabidde mu linnya erya Yesu nsaba Katonda agutuwe. Nzikiriza omwerekereze. Thank you very much Reverend. Yes, please. Okubeera ng'otukyaliddeko wano ku Nnuŋŋamya. Nzikiriza nkongereyo mu motivational preaching tova omukwano gwange kankome